Expo TV gwe mukutu bassebo ne banyabo. Ku story gye twasooka okukola abantu bagenda maaso nga bambuuza nti omwami oyo ayogera ngani oba yani. Omwami ono yababuulira amannya ge n'abuulira ne story ye n'ababuulira n'engeri yajjako mu kibuga nze njagala omumanyako kati mmwe temwabuuza byammwe sabagala okubuuza byammwe bimukwatako teka mu comment section gamba nti mwami gundi kino bwe kitusobola otuddemu answer no bwe tubeere nga tumanya nenga Alpha Media Production agamba nti agenda kubakolera emikolo gyammwe mubeere nga mugifuna nga bwe mujagala ekifaananyi kifulume ku mukolo nga bw'ofaanana kala yeeyo so sigamba ekifaananyi kifulume ate oli mweru bakwete ng'olinga eryanda so mwewale abafere mu business ene ya videography ne photography emirimu giwe Alpha ko 0770 mwendanyanya 266 obeere ng'ofuna ebifaananyi high quality ofuna videos eziri ku mulembe ate nga bituukira mu budde sikukola mukolo mu December ate n'ogufuna mu December mwaka gujja nedda Alpha si bwekola Cambridge Junior School Matuga Kito bawe omwana bagenda kumulabirira ate bamusomese n'omukono gw'ekizadde ate nga bamusomesa ddala nga basomesa abakugu bagenda musomesa ebyomu class bagenda mutwala class bamuyigiriza akapiira bamuyigiriza okuwuga bamuyigiriza okuba ebivuga banemenye kindeke ki nze n'olumu nenyo tenuma nga mmemenyera Cambridge byagenda okubanga ekolera abaana bamwe so mutuuke eyo Matuga Kito bajja kuba nga bakolako bulungi bagamba nti omuzadde ayise ku Expo TV ate service yo ebeera yanjawulo omukko mukama wange sebo abantu baffe bakomyewo era nga nsaba osooka balamuseeko tubeere nga tubasoosotolera kyoleesa olunaku lwaleero abalabi ba Expo TV nsanyusa okukoma omulundi ogwokubiri wano nga bwe nabagamba nze tumujjuke Roland nga nzize nina ku birooto byendaba si kugamba babindaga kubanga n'abalala babyetaaga ate buli omu yandibadde ng'abifuna naye kugamba si buli omu alina kufuna buli kirooto ekiva eri nedda naye byonna bagenze kubindaga ebyo birooto oluusi nindoota ekintu ne kituukawo nga balina kye baagala nze mpiseewo nga balina kye baagala obubaka gwe obeere nga obakojja obutuusa yes okay kati ekyo nkitegedde bulungi mukulu Roland waŋŋambyeko bweyadde ebigambo byo nti walaba ku kifaananyi kya Jezeberi tujja ono batunyumiza abasumba nti Jezeberi tetumulabangako so kati ogenda kuba otuwulira Jezeberi nga gyafaananamu naye before that njaga kumanya ojja otya okumusinkana kyajja kitya wamuyita ye yakuyita mwasinkana wa kyali kitya tubeera nga otuwulira how did you come about meeting Jezebel so omukusooka na kale byonna nze mbiraba mu kuloota ndoota buloosi so oli oyo mukyala ndooza aba ayagadde omukyala gwe watugambako luli yes akulambuza yes so omukyala oyo kati nga sinasisinkana Jezeberi nalabako ekisota ekyali ekinene nnyo wangi ekyo kisota kyalina emisota ebiri kambuzeemu katono obeera mu birooto eyo bane control ku bulamu bwoba obanga ffe otubeera mu birooto nti tosobola kulwana tosobola kudduka kyosobola okukola ekyamaanyi kuleekaana kakati omuntu bw'azaalibwa abazadde be bamusookawo bw'obeera musiraamu abazadde bakulaga ono omusajja yani aliwa ono omusajja ono nabi Muhammad byekubo so abazadde bakulaga nabi Muhammad byekubo so ne bakuteeka mu kubo nga wakazaalibwa yes nga omwana bw'aba akula oba olina kujja nga omuzadde muzadde ajja amutendeka nti ono omunabbi ye mubaka waffe yes then bw'ojja wano mu Christian bakulaga Yesu Kristo lyekubo n'amazima akaseera ne katuuka n'oyingira mu kanisa oba mu muzigiti nga tiwali n'omu akutumyeyo kubanga omanya eryo lyekubo yes kati awo akaseera nako ne katuuka kati nsimanyi oba ki kubanga abalanda ate sokoleke ate kati olina kyombuuza muli olina kyoyogedde nembako kyenzijukira muli mundamu nekyeneebuuza kale omuntu wazaalibwa
Machi zino zikola zitya omuntu okuzalibwa Katonda asaba busala nagamba oyo agende wali oba wakati walako mu nsi y'emyoyo. How does it happen before nga sinazaalibwa? Waliyo obulamu before oba bitandikira wano tuva mu ggulu paka mubiri? Tibitandikira wano. Kijja kitya? Wali kyebayoga kangendeko mu Bibuli. Naye wadde nze ebyengenda kugerako si bya Bibuli. Oyo mukyala nkozesa. Wese wa Bibuli nedda. Bye ne bitambula mufa abantu. Nitwenyumirizaamu ate nga tulaba bikyamu naye ne batubika kaveero ku maaso. Mpuliriza. Ne tutabitwala ng'ekintu nitulowooza mu bya bulijjo. Omwana nga tanazaalibwa ku nsi. Basooka kumuleeta. Kugamba ngowange kubanga nze sinafuna mukyala. Kyotegeeza okumuleeta. Anti basooka kumuleeta omwana nga tanazaalibwa. Bamuleeta emirundi 2 wano ku nsi. Emirundi egyo 2 omwana wange kuba nga nze sinaba kuzaala tisirina mukyala. Kale tukuba kafaananyi ng'ozadde. Kati nga sinazaala kati owange sinaba. Naye bwebanga bamuteekateeka ngu ndizaala ndifulumya omwana ku nsi. Bamuleeta dda. Yatuukako dda wano. Mu mubiri? Bamuleeta mu mwoyo. Ne bamulaga omwoyo gwange gye gweyisaamu. N'akwetegereza. Kubanga ffe tukozesa guno omubiri. Omubiri okukola bifaanagana n'ebyomwoyo? 100%. Leka naawe. Kubanga kiringa nga bw'olaba ente. Ente bw'ogisala. Obusa bwayo bwe tuziika. Naye ennyama kugamba ennyama yo tugyetaaga gye tudya. Ennyama yo tugirya. Kati omuntu bw'afa omubiri gwe tusuula kati gulinga busa bwa nte. Kati omwoyo kyekyamakulu. So ffe tulibeera wano okukozesa guno omubiri. Ekitegeeza bye weeyisa mu mubiri byoli mwoyo. Nze kwati waba yaŋŋamba eyo nze wano nno kungulu mundaba nkuba pati naye mu mwoyo ndi mukakamu nnyo. Ebyo tibi pata manyanga eri ate omusukulu munyo ddala kubanga kati ekino kyokola ebyoyogera n'engeri gyoyeeyisaamu kyekitambula n'eri kubanga n'omwoyo gwe neeyisa. Yes. Kugamba mu bufunze ffe wali kale tulina balongo kati nganze nina gwe n'aja naye naawe olina gwe wajja naye yabeereyo emabega yatwala n'obubaka bungi. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito. Bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira. Tulina day ne boarding. Buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito, kilomita 1 okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 01 14 12 oba kubira director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Kubali abantu abakula oba abakusendeka ku nsi kuno alinga yembega wange. Yes, ahakato yembega. Mpuliriza kitegedde. Kati omwana nga tanaba kuzaalibwa basooka kumuleeta ku nsi. Kati owange bye mba ndi wakuzaala omwana oba wa buwala oba wa bulenzi. Zino saawa bamanyi oba alikiriza oba akkiririza mu Katonda oba takkiririza mu Katonda. Ekyo bakimanyi bulungi. Ekyo babisalawo before. Kubanga yenza aba alina kumunafuya. Yenza amunafuya oba nemuzaama amaanyi mu Katonda oba nemuzaama amaanyi. So enyeeyisa yange eyogera kinene. Omwana bajja kumuleeta ndi mu myaka 2 na mwemwendi.
naye bamulaga nebyengenda kukola ku myaka 6 nga bamulese ku nsi asobola okulaba ne mu future yo. Yes, future yange y'emyaka 6 bagiraba. So ebyo byobanga ebyobadde oze ngoyekoza byonna byobadde oze ngoyekoza bimuleetera bitya kumunafuya oba kumuzaama amaanyi. Lwaki babimulaga bino byonna? Anti kyekyawandikiddwa mu Bible wali nakumanya nga tonaba kuzalibwa, nakumanya nga tonaba nakugenda mu kika kyewamwe. Ate kitegeeza kumulaga nze bandeke bamulage bibye. Ekyo tikiriyo kyobwera ekyo tikiriyo kyobwera mu Bible wabo bagamba nakumanya danga tonaba nakuzalibwa, tonaba nakujja mu kika kyewamwe. Nali nakumanya dda ku nsonga ki biri bibiri. Oba nanzikiririzaamu oba tonzikiririzeemu. Kugamba Katonda ye wakisa asigala nga atwenkanya nga ekyo gamba tugenda okujja ku nsi nga Katonda amanyi abaana babeera abasamize, abaana babeera abasiraamu n'abaana babeera abalokole. Noya najoyininga sitaani n'abayamulabye dda. Kati lwaki abaleeta abayigaana okujja basigale eyo? Ate abasigale eyo batya kubanga olwedde ekyo talina kyakukikolera. Nera kiinaako maanyi. Sijja kumuyingiramu nnyo kubanga sijja kugamba nga takinaako manyi kubanga kirinamu okobwinyo n'emu. Genda maaso ekyo tugamba nti omwana wajja. Omwana bwajja bamulaga ennyeyisaayo. Egyo ennyeyisaayo namugamba ekika kye ngenda kuteekamu okiraba ennyeyisa yakyo. Egyo ennyeyisa sijjagalirako ddala mbi kubanga mwera nobwe mwanga mukola ebirungi. Fine agenda kuzaalibwa nga wakkiriza Katonda ennyeyisa yamwe ennungi naye waliwo ebyo bye mukola Katoli bagenda kumusindika nga bamulaga ebyo bibi. Kati ye kajja kijja kusinzira kuye kwebyo bibye ebyaba asanze anakkiriza okujja n'abisaanyaawo oba nedda. So okuzaalibwa kw'oyo omwana bw'amala kuzaalibwa bw'ati atanaba kuzaalibwa babimulaga nga tanaba kuzaalibwa. So awaza omulundi ogusoose tugambe gy'emirundi ebiri. Kati omwana bw'amala bw'aba bamuleese lwaki anafuyizibwa. Kiringa omusajja n'alaba omukazi nga ayambadde naye nga ayambalidde abantu oba ayeteze. So omusajja na bw'alaba omukazi nga ayeteze si kugamba bona kubanga nze bwendaba nga omukazi nga ayeteze nyinza obutava kubanga sikiteekamu mu maaso nnyo. Speed mangu nzija amaaso gange naye bw'osalawo kugamba muneetegereza okyuka mu mbeera ova mu mbeera kati n'osanga omusango gw'otandikuza ate ng'okoze otya ng'ogukoze. Kati n'oli mwana ennyeyisa yaffe emunafuya kwe kumuleeta omulundi ogusooka kati ne bamuzaayo ne bamugamba tujja kukuddira. Okumuddira bamuleeta nga tusaate mu lubuto lwa maama we. Awo abeera alina emyezi 4. Emyezi 4 ne baddamu ate ne bamufulumya ne baddamu ne bamulaga ebintu byebimu. Embeera nga bwetambula wasalawo ki onaatugoberera kubanga omwoyo gubeera mukulu. Eri gubeera mukulu tigubeera mwana just omubiri gwe mwana kugamba tujja nga tugukuliramu nga tutambula ne kiriwo. Kati eri omwana bw'alaba n'agaana kukyusa mu kiri kyalaba eri kiba kitegeeza oyo baba balina kukola ki kumulabirira ng'abalala ne bateekako obwenkanya naye ng'abakimanyi mu maaso awe binaatuuka ajja kwefuula. Ate wabakkiriza anti bw'aba akkiriza kubanga olwedde oba okkiriza oba tokkiriza togenda kudda tolina lwokusa olujjukira bye walaba eri. Tosobola kubijjukira babikusangulamu n'okomawo wano ng'oli fresh nga balina kuyingizaamu ebipya byokka. So kati awo ekiggwa n'olyoka ozaalibwa. Yes. Kati kakati kanzire wano bw'oba wakkiriza ebyo bye bakuteeramu by'olina okukola eby'olina kutegeeza ensi buli kimu
byo bijja kujja byo nga byereta mu kaseera katuufu obeeraawo newabako ekyolowooza mu kulowooza ekintu n'okifunako bwino n'okifunako bwino n'olowooza ekyolowooza n'okifunako bwino kati awo kitegeeza ebyo byebintu ebimu ebiri mu lugendo olwo so mwena abampuliriza mumanye bulungi kintu kyonna ekyo naaba olowoozeza kibeera mu lugendo olwo kasanga tiwali muntu n'omu akikugambye oba olina obwakikugamba just ngageza oyaba akuyambye okukuzuukusa naye ekintu n'okifunako bwino nga tiwali muntu n'omu akikwadde bwino manya ngu kiri mu lugendo olwo so eyo ebeera saawa y'okuzuukuka kubaako muuvu egyokola tewali kijja accidentally tekiriiwo ebya accidentally byo byosanze kugamba nkopye gungu ng'obeerawo n'ogamba nti naye ndowooza mbadde awo nenfuna ekirowoozo bwekiti bwebawubaka nga bagamba nti zuukuka essaawa ozuuka ogenda okola kye baakutuma kati awo tufuniddemu abantu abakyamu natuwa amagezi bw'ofuna ekirowoozo kyonna kyonna aba ofunye kyobola bizinesi abamu zitulemye nga zinaabalala kuba kati nze sansi kyayebuuza ku muntu bizinesi yakulema lwakwebuuza bizinesi kuba okwebuuza egwa bw'ofuna ekirowoozo kyonna kyonna aba ofunye wadde ogenda kuteekamu sente gy'obadde olina ogenda kugiteekamu egwemu oba egwe naye mugwa kitegeeza ng'oba olina kugivaamu eyo bizinesi oba kubanga wabeerawo okukuyigiriza kubanga bayinza kugamba oli wakukola ng'omulimu gwa bekale so oli bwakuleetere n'akunyonyola ebiri mu bekale n'akunyonyola obulwadde obulimu oluusi wava eri nga bakugamba ku nsi kuno omulimu gwo gwa bekale katoze n'oyebuuza ku nze ninkulaga ebizi ebiri mu bekale ninkulaga buli kimu ebintu nga bwe bitamu ninkulaga abantu nga bwe balina amakampunizi gaabwe ate tebatera kwogera birungi boogera bibi byokka n'ekirungi n'obwaba nga akyogedde ogenda kulaba wekiri ng'obudde nga bukuyiseeko nga tojja kusobola nakutomeza so ekirowoozo kyonna kyonnaaba ng'owuliddemu gwe nga kifulumye kiri mu kkubo olyo oba kiri mu agenda yo oba kiri mu ebyo byolina kukola ku nsi kuno so tolina kukisuula ate tolina kukyebuuzako omuntu n'omu so omwana mu kuzaalibwa asooka kujja mirundi ebiri so omulundi ogwokubiri guugwo anga kyali mu lubuto lwama mu myezi 4 kasita kiggwa ekyo nga bamukomyewo nga bamuteeka mu lubuto kati bwe kiggwa ekyo just eri olaba asitudde just omubiri kati bamukomyawo so awo kwe kuzaalibwa ogwokusatu nyinza kuba mu banyi nakinyweddemu obubiri so omwana ajja emirundi 3 n'emirundi 2 gibajja kumulambuza ebyalina kukola ku nsi oba nakkiriza oba takkirize kati ogwokusatu gwakoma bamukomya nga bamaze okumusiimuula buli kimu bamusiimula buli kimu ne bamulindirira emyezi gye 9 omwana n'afuluma kino kitegedde bulungi saba otuzeeyo wali obadde otututte ku musota ekisota ekinene kiwasinkana kakati ekisota ekyo omwo kukisisinkana nekingamba nfuuke oba ngende nkikolere wange ningamba sebo nze sigenda kukola ate nze sikolera misota nina akantu ke nayogera naleka kyansanyusa nangamba obugaga nimugamba nze sente sirina kyenzeetaaza seetaaga sente yes ate ekyo kiri mu nze seetaaga sente nina ebintu byanase ebintu bitonotono ebyenjaga katonda just ankolere bitonotono kugamba byali emabega mu nze bitonotono so kiri sota kyaja ngu kimpe sente nkikolere ningamba ze sente sirina kyenzeetaaza kabeere katonda naye simwetaaga kuki sente sirezeetaaga nagamba kati nayagala kunka kati nikikambuwala bwe kyakambuwala nasitula omukono gwange gwa ddyo ate waliwo omukyala eyali yakinjigiriza nagamba bw'oba nga waliwo embeera ngeze ng'ekunyiga fukama ku buliri situla omukono gwo okwate na bayibuli otandika osabe buli kimu kigenda nasitula omukono nimpita Yesu Kristo namuyita emirundi 3 obusota buli bwe bwasooka kudda emabega nakiri nekidda emabega obusota obubiri obwali bukiriko yes nga ba bodyguard nikingamba
ojja kundaba ojja kundaba. So omukundaba kwogera bwe batyo we yaleetera Jezeberi. So ekirota awo n'enkivaamu. So ng'ebbanga ng'aliisawo ng'emyezi nga giijo Jezeberi we yagira. Jezeberi yali afaanana ati? Jezeberi before by okumanya wa yafaanana wali omumanyi nti oyo ye Jezeberi? Nedda. Kati wamanyi otya nti oyo ye Jezeberi? Jezeberi n'agenda kumulaba gamba nali ntera kulaba nga ndaba omuguno omukutu n'emikutu emira nga ndabako abasajja boogera ku by'emyoyo. So wali omusajja bamuyita mu Pastoroni ayogera ku Jezeberi n'ayogera ku Jezeberi. Pastoroni kalungi? Yes. Mukwano gwaffe oyo. N'agamba ningamba Jezeberi. Kati bwe yayogera ku Jezeberi ninzijukira omuwala gwe n'alaba. Ninzijukira ate alina kyatayogera. Jezeberi atambulira mu bikeebi bibiri. Nze simulyanko ng'akyogera n'atambulira mu mibiri ebiri. Atambulira mu mubiri gw'omusota ng'ogaseeko n'omubiri gw'abantu. Ogw'abantu afaanana atya? Mazima ye mulungi. Mulungi ate anyereketa alinga omunyogo gudde mmata. Jezeberi anyirira mulungi. So yajja nansanga wange nangamba Roland olina kugatibwa. Olina kugatibwa na mwala ngenda mbakuba empeta kuba ekidaali mbateekeko empeta. Katugamba muwala we yali mulungi ate we yankwasiza yankwasiza kugamba bw'obudde nali ngamba naye Mukama nafuna ddi omukazi abantu babikola batya nafuna ddi omukazi baaka ekyokola ndowoozaawo kwobwa obunafu awo we bamusindikira we yagira. Kati bwe yatuuka kati sakiteekamu amaanyi nno nasigala ng'anyimiridde bwenti ng'atuuse nga yakontrolnagamba bagenda ku mbaga nosigala ng'oyimiridde. Ninsigala ng'anyimiridde yakontrolinga buli kimu nga sirina kyenzaako. Bagamba yitawo nga wengenda naye ng'eyitawo nga wengenda. So nesituka ku lujja n'atwambaza bulungi. Omuwala n'ayambala bulungi omuwala oyo. Yabatwala mu lujja lwawo awaawo. N'ajja n'atandika kukola emikolo gye ntaategeera. Ne bakyuka nze kubanga yali ayimiridde wano nze ng'ayimiridde wano. Jezeberi? Yes. Oba omuwala? Omuwala yali wano ndi wano yali wano. Mwali basatu? Yes. Kati ekyamalako enviiri ate ne bafuuka emisota bombi. Nga omusota nga guyimiridde bulungi naye nga sina kyakuddamu. Naye kye naakola kyali kimu. Ningamba nze sisobola kufumbirwa musota. Sisobola kufumbirwa musota. Naye kugamba eri yali ankutte saamanya kubanga buli kimu yali asalawo. Naleero nyinza kugamba saamanya oba yali ankutte naye naali sisobola kwogera n'okusalawo. N'ekyo n'ekigambo nagenda kukyoga ninkyogerera munda sakifulumya. Wakyogerera munda mu ggwe? So ninawo omuntu oba yali ani n'agamba wano namulako ku mukutaawo n'agamba bw'ofulumya ekigambo sitaani akiwulira. Naye bw'otafulumya kigambo n'osigala ng'okikwese tebamanya. Bali bantu tebawulira nobwe banga bali awo tebakuwulira naye bw'ofulumya ekigambo bakiwulira. Ate nkubiriza nnyo abamu abantu ababeera mu bapasita olwapasita gwemanyi ate era kugamba nga abantu mumusabire ebirooto byamwe oli n'avaayo n'atandika kwogera ebirooto bye byaze ng'ayogera bajja kusaanyawo ebirooto byamwe bye mulina. Oluusi obadde ng'omaze ebbanga ng'osabye Katonda n'akulaga ng'agenda kukukolera gwe n'oyatula ekirooto kyo ng'okisabira tolina kukyatula. Kaakati kankulage ssebo ekirooto kiva mu ggulu kyogamba kiva mu ggulu nga kikolimire. Ekintu ekiva mu ggulu tekivayo nga kikolimire kivayo nga kiri blessed nga tiwali n'omayinza kukijjawo ate ye gw'okiraba. Ne batugamba nti wekiba kijja bayinza okibba sitaani ayinza okibbira mu bbanga awo oba okyogedde kibeerawo olwedde kubanga ebyange ebirooto byonna bibeerawo
bibeerawo ng'ebyange nze mbawo example ebyange byonna ntambula nabyo mu ngalo zange bibeerawo mba mbirina naye bwe nyina ningamba nalabako kino kiba twetaaga okifuna kati mu kukyogera wayinza kubanga omanyi olusembe by'abalokole omulokole oba alina waba atuse nk'ekyo kirooto kiba bamulaze n'atandika kunyonyola buli kimu awo wakubira ekintu kyo yes omukukisabira ng'okatiriza awo abira ekirooto kyo nera kisaanyaawo n'osanga mumaze emyaka 10 nze olaba bwe mbeera mu kyaki nimalamu emyaka 2 ekyenjagala nga sikifunanga njivaamu togumiikiriza kuba kitegeeza abantu bamanye kukozesa mwoyo mutukuvu pasita akozesa omwoyo mutukuvu emyaka 2 giba gimala kubanga wafuna dda ekyoyagala puliriza bamala ofuuka emisota Jezebeli ne muwala we kati bwe bakola emikolo gye bakola nga bafuuse emisota nga bafuuse already oli yali yamala kola buli kimu ndowooza naasala ogamba nga nyerage yenzaani kati kabeerage foomu yaabwe yes ne bajja mu kifaananyi ky'emisota naye mu mutima ningamba mmwe nze sifumbigwa musota ate sisobola kukikiriza yakiwulira wadde tewakyogera saakyogera naye yakiwulira tiyakiwulira yes anti ye yamanya ekyange ekyo kikoze kitya kiwedde yanfumbiza n'amanya ng'ekyange ekyo kiwedde puliriza eri ningamba sisobola kufumbibwa musota awo we yabulira n'agenda so ekirooto kyasembayo nga Jezebeli amaze okubula Jezebeli ng'amaze okubula ate in fact kyekirooto kisembyeyo ekirooto kyange kisembyeyo nalaba naali nga ndi awo nimpita ku muzigiti gw'abasiraamu n'omutima nigungamba genda osabeko omuzikiti yes omulala nigungamba naye tuli musiraamu lwaki ogenda ningamba omulala nigungamba genda osabeko wadde si basiraamu genda osabe ebibyo lwaki ojooga ensi eno bwoti nintuuka ng'osabira mu muzikiti yes ningenda ninfukama ninsaba ng'osaba otya nasaba ebyange ate ninsaba Yesu Kristo nasaba Yesu Kristo bwe namala kumusaba wali mu muzikiti wagenda nofukamira mu muzikiti yes n'okuyita Yesu yes tebakuwulira abasiraamu naali nsaba nga nsirise awo nagenda kwetegereza ate nga ndi ku meeza mu nsi Lucifer gyavugiramu nze Lucifer kituufu saamulaba nini n'omusajja gwe naalaba tiyali muwanvu tiyali munene naye nga wa black alina enviiri nga zikuzakuzeemu naye nga za black nga black so nambuuza ngu yegwani naali sigenda kumugamba amanya gange naye ku lw'okutya nimugamba amanya gange ate nze kugamba nze nkwata obudde waliwo abaaliwo nga bakutte layini naye nga bali kujja bawandiika amanya ningamba kankole kikanteekemu ebyobwangu mpeereza abalaki ate nanditegedde ntya nze ndi mu maaso ga sitaani naye kugamba eri yali nsi y'omwoyo nakitegeera wakifo ekindimu si kituufu naye ku lw'okutya nintandika kuwandika amanya gange nimbagamba gyenva nebebatambuuziza nabyo nimbyoyo kubanga naali ntidde naye wadde naali nga ntidde eri munda ningamba kasita wageza niwabaako ekituukawo ojja kundaba bwe kuba kugenda mu kasasiro nja kugenda mu kasasiro ne bangamba ningamba nja kugenda mu kasasiro watekawo ne batakusabye yes nateekako amanya negyenva nekyalo na buli kimu kubanga naali ntidde kati bwe namala kubiteekako ante kumpi muwe n'endangamuntu naali naatera kumu endangamuntu naye ku mutima ningamba bwengeza nimbako ekintu ekyendaba nga sikitegedde tujja kutuuka mujja kundaba okangakanga naye eri ku mutima mpuliriza kati omusajja nangamba kale fuluma tujja kujja tukukyalire
kati bwe naali nyambuka kugamba kyali kizimbe nga kalina nga 2 tiyali kalina naye ng'ekizimbe kikadde kiringa omusingi gw'ekkanisa so entebe ekimeeza kyali mu maaso g'ekkanisa kati nangamba fuluma omulyango guugwo nga we tunabera mu kkanisa olutali ng'eri yes bwese ekifo kyali kifaanana naye ekkanisa yali eri naye nga kyo kiri ekyo kimeeza kiri weeru obanga eringa compound naye nga compound eyo nga bagizimbye bagitadde ku gate tiyali mpavu yali nyimpi ne bangamba kati fuluma tujja kukyalira yes kati mu kufuluma we nabuukira amadaala 3 so mu kubuuka amadaala 3 nze nindowooza watambula amadaala 3 ninfuluma saamanya nga bwe natuukayo naye mu kufuluma nazija buli kimu yes so bwe nafuluma nze nindowooza nvudde mu kirooto kumbe nze nkyali mu kirooto abamu abantu tebakinyonyola bw'obanga otanatuuka mu matwale ga sitaani oyita mu nsi 2 ziri nsi 2 ez'oyitamu okugenda eri ziribwa kubanga waliwo eno nsi bw'omala kufuluma guno omubiri guba guyimiridde ku eno nsi kati waliwo n'ensi ey'ebirooto naye osoka nene ogiyingira eyo n'ensi ogiyingira ensi eyo y'ebirooto kati ensi ebirooto awo osangira nowaamwe n'olaba na jjajjaawo n'olaba na buli omu na buli wamu ng'olabawo nga bw'oba oyagadde kati bw'ogenda mu nsi eya sitaani nga bamanyi kugenda direct oyita mu nsi y'ebirooto n'oyingira mu nsi ya sitaani yes kati naye eri kugendayo gabeera madaala meka 3 ky'oba olaba oli akugamba bw'oba ogenda Edeni waliwo akawuzi akolina kuyitawo otuuke Edeni eyo tosobola kuyitawo nga tuyise ku kawuzi kiba kitegeeza Edeni nayo ebeera nsi ndala etegeeza obeera mu birooto osobola ogenda mu Edeni osobola ogenda ne wa sitaani ate ogenda Edeni toyitawo mu birooto bw'oba ogenda Edeni osooka mu kirooto ekyo kirooto kati mu bufunze oba ogenze mu kirooto ate ekirala oba oyingidde mu kirooto ekyokubiri wali bw'ogenda mu nsi ey'ebirooto eyo ogivaamu kati ogende mu nsi endala kati ensi endala si kubuuka bubuusi kugamba oluusi oli bw'aba akuyambye n'akutwala naye okugenda waliwo akaguwa sikalabangako naye mpola bakugera kuba naawulako n'abajjajja bange bakwogera nzize wano nakyo nisanga ate ku media nakyo nga bakyogera wabeera akaguwa ako oba ogenze mu nsi endala ebeera nga passport bw'oba ogenda owa sitaani gabeera madaala 3 bw'oba nga togayiseeko ago madaala 3 totuukayo awo ogenze mu kifo ndowooza ekirala kaakati bwe navaayo ningamba naye banange sikyaddamu kuyamba nga bwe mbadde nga nyamba ekyamalako enviiri nalinga ne bantwala direct mu kifo ky'owaffe ate lwaki ogamba tokyayagala kuyamba anti kugamba bwe nalinga ndi kati mu nsi y'ebirooto naateebereza ebyali wano ate ku nsinga ebyali byeboogera bw'oyingira mu sitaani oba otakyayamba oba otakyayamba kati kyamalako enviiri nensanga omusajja ng'ali mu kujja ekiti kya ovakadde kyali kigudde mu kkubo ate nga nkimanyi gwe bwe musanga n'obwe mba nga ndi bw'omu nkijjawo ate bwe mba nsanze omuntu mukwatirako ne tukijjawo nakibuuka bulungi nga seenyenyezaamu omusajja n'avaayo n'andaba bw'ati awo muliwa muli mu birooto okomyewo nga ndi mu birooto kati ofulumya oli mu kiri ekirooto ekisooka kati oli mu kyakubiri wabala gwolowooza ozuukuse nze ndowooza nga nzuukuse ningamba kikino ningamba bwe naamala kumuyitako kubanga sayenyenyamu naali nga ndi mugumu nnyo nga ndi free nga ndi mugumu nnyo timinkwatako kati ningamba bwe nziramu niwabaako omusoto gwenda oba nentaddamu kwebaka kubanga nze nsinga kwagala kulya buli mmere gye njagala okwebaka n'obutafuna kintu nakime kinsumbuwa ningamba kasitawo niwageza omusoto ne gujja
bwemba ndi wakwambala bwine nja kwambala bwerere ate nga nkyali mu kirooto kye kyennyini ninzija nindaba muzigito ate gyenansana ndaba muzigito gwenansana nindaba chachi y'abarokole nindaba chachi y'abakatuliki ndaba advent ate ninza ndaba ne chachi yaffe y'abakristayo ningamba ngende bakristayo ningamba bati bajja kusobola ningamba ngende advent ningamba bati bajja kusobola ningamba ngende bakatuliki ninsanga nabo tebajja kusobola okusobola ki okugamba okisota bweraba nkifunye nja kunyonyola buli kimu kyonna kyendabye na byonna ebyende mu kugenda kuyitamu ningamba nze sijja kusobola kukolera sitaani kati ninsisinkana nindabo ekanisa ate y'abarokole ningamba ate eyo ningamba y'abarokole yandibanga neekolera sitaani bweba ekolera sitaani kati mba nziguddemu kubanga kitegeeza wali bajja kuntegeera mbavuddemu kataawo embeera tejja kuba nungi ningamba nedda ningamba omuzikiti gw'abasiraamu gwenja kugendamu tebafunangako ekintu ng'ekyo naye ngenda kuyingiramu bategeeze buli kimu oba basaba oba tebasadde balekeyo naye sijja kukolera sitaani buli bulimu bwona bwanaaleetanga nja kubukiriza naye nga simukoledde ojja kukirizanga emirimu gy'anaakuwa naye ojja kugikola naye sijja kumukiririza kubanga ningamba bwanyambaza bwere nanfuula omulalu nja kukikiriza naye nintamugoberera kataawe naviira mu kirooto kati kugamba naava mu kirooto nga ndi muwanguzi okutuuka wano wagamba nokuba kugwa ddala ojja kugwa yes so kataawo ebyo byonna kubindaga babindaga nga balina message gye bagala mpiseewo kati gyendeeta yeriwa edda 2024 24 nali nkyali muto wajjawo amawulire waffe gagamba abalenzi n'abawala batwala abaana abato bw'oba nga tofumudde okuto nga tofumudde ennyindo bagenda kutwala mu sitaani ate ekyo ffe bwe twakiwuliranga twatyanga nnyo ddala abaana ne batandika nkimanya abamama nti bw'obudde ndowooza muyinza kuba mwakiwulirako abasinga bagamba nga omwana wabanga si muwummule bagenda kumutwala bamusala bamugyeko omutwe oba n'abatayirire tebabatwalanga abatayirire abawummule ffe ne batuuka n'abatayirire nze bayogeranga bw'oba nga tofumudde amatu tofumudde ennyindo bagenda kutwala ate tolina kufumula kumu olina kufumula buli wamu ningamba kiki kati abaana abobuwala ne batandika ne bafumula amatu ningamba nange munfumule nibagaana kati awo akaseera katuuka ategedde kufumula amatu agamba ategeeza kuwummula oba kuteekako pini ezo yes bakimanyi mu Luganda bansonyiwe kwekyo kakati awo nze nebagaana okukubamu obutuli yes nebagaana kunkubamuko obutuli kati awo ekyo nekivaawo so awo ebbanga we lyayetoolera kati ne bakireeta ate kati omukufumintiriza kwange kitegeezo ekyo kintu kyali mu lugendo lwange nga nina kukikola okwewummula yes nga nina okutegeeza abantu nti nno ki ekintu ekikwatagana n'okufumula mu matu kyali kitegeeza ki obubaka buvaawa ate baani na baani bemulaba okufumula amatu okufumula ennyindo okweteekako tatu abeeteddeko za dreads abambalira abantu obubi abantu abambala buno obugundi mu magulu babuyita buki ankolete obwo edda bwe twalabanga omuntu ayambadde obwo buntu mu magulu olusi mu mikono oyo abeeranga mulalu yes edda owaffe kale kankugamba owaffe eyabeeranga n'obwo buntu mu magulu yabanga mulalu olusi mu mikono obubuumu obwo yabeeranga mulalu naye kati ekyo kize nga kivaawo kati kifuuse nnomo kize nga obanga sitaani nga kijjawo nekifuuka nnomo
kugamba n'omulamu n'atali mulamu byonna babikola. So ebyo bintu ebyo abasumba bamu n'abashakers bandibadde nga babyogera naye kugamba Sitani yakimanya waliwo abantu abagenda kumulyamu olukwe babyogere n'alaba mu kanisa n'alaba ng'eno kanisa amanyi lina matono mu kyesente nereetamu omuntu ate nga mugabirizi nnyo ate nga alina mukoka sente namuyigiriza okufumafumula buli wamu nafumula nayetekako ebituli ku matu nayeteka nafumula enyindo nayetekako tatu ate ng'oyo muntu ng'ekanisa ebyemwetaaga gamba nga ajjeko kasente katolina nga bwogenda kumya n'okyogera tomugobe tosobola kumulwanyisa ate n'atakwata omu n'akwata bangi ate n'abaavu nabo n'abakwatiramu kugamba yayagadde ng'ekintu kye kitambule awo omuyimbi ky'obola omuyimbi aveeri kubanga ebyo bintu babikopa mu bayimbi abayimbi bakoze kyamaanyi okubikola bo oli nayimya nafumafumula nyewuunya n'olaba n'omusajja ng'afumudde enyindo nafumula amatu kiba kitegeeza ki abasajja baba bagenda n'omusitaniza nga balina ebintu byabwe nibibalagira kukola ebyo so ffe netuva eri netubikopa omukukopa naffe netubyambala naye netutamanyi nga tuli mu kusinza Sitaani direct okola ebintu kuba kusinza Sitaani amazima matuufu ng'obwobaka bwe bampadde byonna kubindaga nga bagadde gamba mpiseewo kino si kituufu okubeera kukolera Sitaani oba kubeera kusinza Sitaani wadde ne abaana bawala balina akatuli kamu kamu kati ekyakatuli akamu ekyo kyafuuka common kiri ku buli omu ate ekyo ngamba bw'oba nga wakola ekyokufumula akantu akamu ekyo Katonda agenda kukyekwasaganyizaku nga ye ajja kulaba ekyokukola naye ofumudde okutoka akantu bw'oba nga waiteeka akatuli akokubiri kutukwekumu yes akokubiri waliwo okwenenya naye okukwenenya wabeera okukolako endagaano etya kubanga oyinza kugamba bwekibanga bwekityo bwe kiri kambwejja kusiriddamu okuteekako ki ate osaba okusonyiyibwa naye buli omu yafumula akataako nze ngenda sijja kwatula amanya g'abayimba abamu wano naye mubamanyi okimanyi mu mazima mutuufu omuyimbi gundi ali mu Sitaani tulina abayimbi bangi abeegira abo batyo first ne bazitungatunga bonna bali mu Sitaani abo anti abayimbi mwana nze sibeesiga sijja kugamba batuufu si batuufu kubanga eno message buli omu nayini message eno gwe bangambye nze ndeete mbawe nayini message eno ye ajja kugamba omuyimbi gundi nagundi bande banga si batuufu ate abamu abantu baze nga bakiririzaamu abo bayimbi n'ebyo bye baleeta nibabikiririzaamu naye mukubikiririzaamu babawuliriza mukubawuliriza n'okukiriza ebyo bye bakola kugamba nabo kabakola. Do you believe What? that it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain, low sperm count, high blood pressure, sinuses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc. We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God Heals Herbal Medicine. Kyandibanga waliko ekikyamu waliko ekikyamu ate nga kugamba si kituufu waliko kigenda kufekitinga gwe mu maaso awo kigenda kubakosa byagoberera omuyimbi byakola. Yes,
ebyo bintu byokufumafumula amatu n'ofumafumula ennyindo n'abasajja ne bafumula ennyindo n'ofumula amatu gono tamanya lwaki oli kati nze onja gamba Katonda munne nze nakopa bukopi nali simanyi kyenkola tansonyiwe anta oba olina kubyejjako kubanga buli bw'oteekako bw'oti olina emyoyo gy'abaana abato ejjoba oli mugezaako okulaga ng'ekintu ekyengula kituufu olina b'okyamya kyo kye bagezaako kulugamba olina abantu ab'okyamya so abantu abafumafumula abeeteekako tatu bw'okimanyi omusajja oyinza otya kufuma kati mwafuuka abakazi yes so nze nga oyo mukyala obubaka nze bwampa bugamba bw'oba wafumula okutawa onooteeka katula kantu k'okubiri mwe abasajja ne mufumula mweteekako obutuli ku matu ne mweteekako za tatu abambalira abantu obubi mulina omulembe omupya ogujja gwe muli kwonoona ate namwe ku lunaku olusembayo ekigambo ekirisembayo kuva mu kanwako kyekikulu abamu balabbye bali mugundi bali mu maddiini ate abamu be bantu abakyasinza n'okubeera n'eddiini nnyo abo banyiyi abeefumita mbadde manyi Katonda tatunuulira kino atunuulira kiri munda anti ekiri weeru kyekiri munda naawe nsobola okyuka anti gwe okozesa guno omubiri ntegeerekeze gwe okozesa guno omubiri kubanga gwe mba njagadde ndaba dreads zitambula bulungi nziteekako n'inyamba z'omubiri naye osigadde okyayagala Katonda so awo wekiviira wali olaba omufu bw'aba afudde bw'abanga wayiteekako bwa earrings biki na biki babikugjako anti wali aba afudde aba agenda kuvunda nabwe tikirina kyekitegeeza olwedde badde baba babikugjeeko kubanga eri wabyambala dda ne babinzijjako tewali kyekikyusa kubanga yambala eri wabyambala dda so okujjako ng'olokose n'osa kugamba nga ggwe n'olokoka n'obyejjako n'okkiriza ensobi yo ng'okyali mulamu wano ng'okyatambula n'oyenenya n'osa kweteeka ku ndagaano eteeka mu ndagaano omusajja yandikutemyako ku liiso n'akusonyiwa yes abantu bandibadde nga kubanga kati nga nze nandibanga sinyonyola bulungi n'abantu olaba abamanyi kunyonyola ku bino bintu ebyenjogerako naye balemererwa olaba agamba kanyonyole ate n'asanga omwana we nga byalina agenda kulaba oti omukyala wo nga byataddeko n'abulwa amaanyi n'agenda mu kanisa oba mu muzigiti n'asanga te byonna nga byakyankalana dda bonna bye bambadde n'asirika kyoba olaba nze nange kati kyoba ola kukozesa nze ninsindika buno obubaka bannaye basaba ne bannyabo omwami ono atuwadde obubaka bwe obanga obufunyemu ensonga obanga obuwuliddemu eggumba nkusaba oteeko kalayiki ate osheyalinge obeeko ne munno gw'obuwa naye abeeko kyafunamu nga gwe kyofunyemu era tubeere nga buli omu tumanyira wamu omanyi okumanyira kutambula amagezi muliro nti kyotamanyi neriba wayinza okuba kimanyi nawe n'okimanyira awo atanaba kusubscribe nga wali mupya ku mukutu guno nkusaba mbi osubscribinge atanaba kusharinga kikole eyasubscribinga edda nkwebaza nnyo kati kalike ginkubanja story no wona wogisanze bambi nkusaba ogiwulirize oba ku Export TV oba ku Channel 4 wonna beeranga ogiwuliriza bulungi nnyo giwamatu kyotategedde comment section weri tugambe ki ogamenta ne wano sinnyonnyose mubeere nga omwami oyo yakomawo abeere nga nnyonnyola ate kyotegedde beerako nagwe ekigamba naye abeere nga akitegeera abawakanya musobola ogenda baa ku namba y'essimu abagala okubuuza ebingi phone to phone oba yagadde okutuukako gwe kennyini kubanga nsuubira kino kyetagisa gamba nga ntuukeko naye ekyogamba kyetagisa n'essimu kale tukireke abantu omanye abantu abo owafuna ekirungi ayinza obutayogera naye nakubira ate nga ayagala kubanga obanga akuwemula obanga akukola ki abantu munaye bakusabula ekirungi tebakyogerako boogera ku kibi so omwami ono tujja kuba nga tukomawo naye emirundi mingi Export TV kati gwayagala okumufuna
kuba ku 077709442 nja kubanga mukutuusaako soka kumanya kikyo omwagaza oyinza okuba omwagaza omulungi kumuvuma omusajja wa Katonda sijja kukkiriza kuyitamu amwagaza ekirungi oyagala omusinkana nkugo kakunyukiriza oberenga omutuukako oyina kushikola gamba akatalekeka kokka akentayinza kuleka kali kamu message yone gyolina wadde bakuvuma wadde ki akuvuma yomu ayinza kubeera mu babiri oba basatu naye ku bantu 100 ekyogamba onyonyola abantu basatu ku bantu 100 emessage eyinza kubanga ugenda kufuna banja bakuvuma naye nga bakwagazaamu okusitulamu abantu just aba babiri nga bebensonga tibalina kugenda mu kifate ekikyamu nga bakutumira abantu babiri bokka ate ngo bwokola mistake notabaako ekyokola kugamba oba ogenze ku ludda ate olw'ekizikiza so ku bantu 100 tonyonyo tisugamba nganze byembadde njogera mbadde sogera ku bantu babiri oba bameka ku bantu 10 ninamu abange so mwena abakola ekintu ekyo utura amatu gaabwe enyindo naki ngoli wagamba ngo kiveemu gwe ngagwe wakikola nga tiwali n'oma kukase oba wali yakugamba ngo kikole mweyambule ugambe Katonda nkomyewo siriddamu kubiteekako ate kugamba nakana kanta kasooka nako si karungi kubanga yentandikwa n'omuntu nakominkira nga tenga buli wamu nga wajudde ebyuma bya gundi so oba oli wakwekwasa Katonda ye nakusonyiwa ate nosala ugamba obutaliddamu n'okwambala earrings mwe abantu abambala empeta zino nolaba omuyimbi ng'ayambadde nawe n'oyambala naye obufumbo mbi obufumbo ate yondalamu okwo naye waliwo bino byetukopereza oli nosanga ayambadde empeta ng'eriko dragon naye bannaye ebetegeeza ate nze mbamanyi betegeeza ki naye si kituufu tunafuya abaana baffe abagenda kuzaalibwa so obutanafuya abaana baffe abagenda kuzaalibwa tulina ebintu bye tulina kulekeniza ejumize omwana atanazaalibwa ajja emirundi 2 omukuzaalibwa kugwa omulundi ogwokusatu so twewala obikola tuberenga batusanga mu kifaananyi ekituufu yes basabo ne banyo tetugenda kusukawo olunaku lwaleero mbagambye omwana tujja kuba nga tukomawo naye emirundi mingi so musuubire okubeera nga mumulabanga yes bye bye Export TV to the world.